Mido. Oli mido. Wena. Wena kaze kade. Ku telefone kwa Charlie program abera tucha chances ziweze anyamunya ezakaita kusawe 10 mu 12 angenda kuberanga mberekereza anyadako ku BBS yebikukujo olimba sirimba ogiraba telefone no ogiraba jemvudde webale obeda njiraba obedde ogiraba amanya gogwali mumbere mubuza mutyaba mumbere wasibire nenzira muntya une nganeyo kati mbuza wasibire muneyo obeda mukwano gwangu oli twabude nakutibe weda tubalaba olimba nechi kyatulese ne wana ngamba ndoli mumanyi nze nsala mviri wali namungona wali okikira mu kibi gungo se namungona saluni eriawe ya anti-flow bridals ya anti-flow saluni bagita anti-flow bridals wosalira akavi kameka katigwa akabiri kakasambu omuto wa 3 obato tusedde nnyo mbasi sedde kasambu konna si kya 5 manyaga kabiro kasalira 15 neyagala ngenda kujja nange era nange kyemanyi bali mukundaba ne boss wange amayindi nange kati batumire ko bolese ku anti bantumidde Rosemary Mutolo ntumiddeko boss wange anti-flow naye andaba ntumiddeko Alima naye wakubandi afunyemuka offer naye kyemanyi naye ali ku TV. Katoba wereza kayimba bolese ku saluni City ya danger alien skin what team toti ya danger what team nankani ngamba alien skin olimba chilolo luimba lwange ate mukama wangu oyo gwo mukugaliza ye he's a man with no fear olimba ogwo nawe kobere nange twayanziza mu mbere waliwo n'abakulu abali wano wansi genda kukkirirayo mpola batubere nga batubuzako bali mu kunyumirwa mupiira bali mu kuwagira mupiira tulabe byo boche bagenda okubeera nga batugamba ba anko nsanyusa okubalabako muli mutya akapiira kabakutte kati gwo wagira ki aninze ekutimu eziri awo zonna ovosera mpagira mmwe ate nyinza owagira abalabo n'abatali mmwe naye gwe musajja gweleka kukisuuza nondaba nga nkola ki Saimo ulira omusajja ngambye yandaba ddanga alina emyaka 8 nga nzanya firimu kati essaawa zino wuyo ali myaka 3 akyandaba nzanya mulimba mwandaba alabadda nga kyekiri kyewalaba emyaka ng'olina emyaka kanzija tunyumyemu soko amanya go gwani amanya ampita musomesa linnya eddala liveeko musomesa alimala lwaki ate ndiba eryo sina kyenkoze wedda mpagira gwe osomesa ki nze somesa biology luddawo ate nayo oyagala kumanyayo somesa eyo kulowera ogalozi somesa bakazi baana bawala nsomesa nanyuse dda bange waliyo omupiira obwedda nze wano kulinda gwe naye nga golo zo zaabwe tugenda ozibateeba sinalaba chansi mwalese mwatulimbye bulimbi leero zijja amaki gakuweddemu gampeddemu tegakuggwamu chansi zijja nkuwe kayimba kyemusomesa kayimba kabisi kandagala oyo ankolera nnyo osobola okunyimbiramu biriko sente oba biriko sente zembera wali sente ina sente zange wano badde otya ina sente zange wano sooka oyimbe ndabe zenkuwaako kyena kusinzira ku kyoyimbye akayimba nga kanyumira bunyumizi simanyi byakayimba eyandaba nga wa myaka 8 lewa nange anko ogambye wandaba oyina emeka nine emyaka 8 ng'oli luddawo eyo sakale eyo kyankwanze eyo ovaayo ddi oba navaayo 2014 2018 olwo ng'owezezza emeka nine emyaka 27 wandaba oyina 8 novaayo ng'olina 27 ng'ozanya firimu kati bw'ogattagatta emyaka gyo basiri mwana ogamba ne togifaanana
bakuyitani era singa siki ekyo kankireke chokere wandi badompasa naligambyeko naye tomanya womanyi nandikugambye eki nandigambye oba funeyo kadeeti kirowoozeeko segeera akayimba akenjagala Kadoli ni mutiwa n'ekinene kaboogere ebigambo naye nze sisuula kyenkutte kyenje nkulabe naye era nkulabye ebbanga kyamaani wekitundu ngaabali wano nze ntwala abavubuka wekisaayo Namuŋona FC kati gwe tulaba gwe tunyigayo kantu era musomesa abaana nze kyokunyiga kyamaani baba balipotinga nsonga wange nze waliwo akaze naye embeera eri etya mu Namuŋona tuli stage tweyagala tewali wantu watali bantu bagezi naye wakuba fawaffe tuli bagezi nnyo naye pambana nnyo ekyo bagezi ensonga lwaki nawe oli Namuŋona obudde okitegedde kubanga mubagezi onoonyeza abagezi nono yagambye yandaba wamwe gwali wa mukaaga naliwo ebiri gwali webiri kati saa zino olina emeka nina 19 olina 19 yes dakabanga akaweze nenga ndi bulungi nyo nze Sentongo Shapman ya muko shapu babule muyimbi bakulimba kato muyimbi alina tukubalaga walimba muyimbi alina tukubalaga nze ndi musambi wa mupiira mukama wange okuyimba jasi binyumira nesi bisobola kayimba kyenda kuzina kalika akakunyumire matira nnyo omusajja gwe bayita alien skin oyo wapate nyam nawe kakolera geto yuti munnange oyo mbadde ndya ka fruit ako bakayita jackfruit mbadde mpoomerwamu nga wendaba BBS ng'esamba parking pira mulungi BBS yagala mpagire nze njagala nnyo neiba wange gyendi akuba sinywamu okuzina nga simanyi mugenda ku anniversary akutwalako wa Dubai oba Canada tuli Miami oba mbagaliza bisima Jendi Florence oli bulungi bampita MC Mivuyo lwasama yongerako ne kino n'omusajja alina future empavu gye nakwata nempanika waggulu ku mulongooti gonna gange ensi yagampa okusinziira ku mirimu gye walinga okwanagamba lwasama oyo nawe n'olikkiriza nendikkiriza ozamu akasente ndifunamu osinga kukola buli mukyawo mulimu gwesinga okukola ne musajja ndi muweereza wa ku lediyo eri wani eri wadde ki bagiyita Tower FM 100.7 bagiyita Saturday Vibe naye mbadde waggulu nempuliranga omupiira gukutte wano wansi neŋŋamba owaayi kasooke eri bya waggulu ku lediyo sooke embireke ngoba eno wansi wa Florence waleka wali omulamwa nina mukwano gwange omuyimbi yakuyimbirayo akayimba kalimu erinnya lyo bamuyita Jeffrey Busujju ali awo Nasana Ganda ali awo yayimba mbu Florence omutima gwewuuba nemugamba nja mukuletera leero ku parking ojja mulaba kale nyawo neyanziza ba anko mwebale kubeerawo sigenda kubeera nga siko. Thank you so much. Mwebale kula BBS Telefina, mwebale kula program tuchachacheza Florence Nampija encha ebyocha ku weekend zibala sawa 2 ezokumacha nkola ne St Francis School of Health Sciences basangibwa Namataba zibera kilometers 5 zoka okuva
Mukono mutauni okutuuka na mataba leero tuli ku Power King tuberewo line up y'abayimbi nene nnyo tugenda kubeera nga tunyumirwa naye nga wano we tukyali ku mupiira wakati wa timu ya BBS Final wamu ne timu ya Power King olunaku olw'enkya temwerabira emipiira gy'amasaza gigenda kubeera nga giggulwawo mu butongole era nga Ssaabasajja yasiimye okubeera nga alabikako Buganda abeere nga agiggulawo mu butongole mbagaliza kisinga bulungi mbagaliza kawungezi kalungi mbagaliza weekend ennungi abagenda okucakala tucakale n'obuvunanyizibwa atonywa n'ovuga 10 mpera nga bulijja bankumire have a very good evening.